bava ewajje no sali musale nga bakanudde amaaso nawe bali Abitex gundi ani ono gundi ani bonna balamu oyo yabadde asalira abantu sente oyo bonna baliwaawo nenyimirira neŋŋamba jeno abantu bano batonoonedde omulimu nga bakulaba nga bandaba bwe bati oyo balunywa n'asituka n'agamba tugenda kutereeza ssebo w'ekitiibwa mu buwombeefu obw'amaanyi obw'ekitalo oyo era Dr. T. Yes. Dr. T. Era mukaseukira. Yes. Neba ne yakubira ndo. Kubanga twagikubanga ffenna. Nga kuba kino nenjiya kino. Tukole bwetu tikalo tukole bwetu. Bwaba akuba asuna nempulira mukayiseeko. Ne muga kali dayo wali ema. Kati nga tukwatagana bulungi nnyo nga nange bwe muwaidia agikola. Naye nayiye bibi. Kale, tuli musawa ya kubiri kwano gwange ne banaffe aba Gladiator Gin awo wetukyatambulira Celebrity Thursday. Kyasalabiga nga tugenda kuyingira essaawa eno ey'okubiri mabega wali nakye nabadde nkubuuzizzaako ne tukikwatako katono ekya Gomi Band bandi yo bw'otandika okwetengeramu oti n'ogamba katondewo omwana n'omutuuma Gomi Band. Gomi Band eyo neeragawa n'ogamba nti neesatuuka olw'okuba bano bambalesi batuvuganya batandika okuvuganya ffe abalina ebibiina kati ne babeera nga tebaagala tubibesigaze nga baagala bo be baba batutegeka bitabaawo bo bakola nga be baba batutegeka kati kyebakolanga bwatimbanga nti ogenda kukola Masaka nga bo bakiteeka ekyabwe tugeze Lukaya oba wano kyabakuza nga bakuteekako ekivvu ate bo jjukira bamanyi okulanga ffe twali tumanyi okulanga nga kitono ne sente bamanyi okuyita abantu kati abantu bonna nga balina kugenda waabwe kati gwe ne bikusala kati we bikusala leero n'enkya nagezaako nnyo okuwaliriza bandi neweza emyaka 10 nga weeri naye mu bugubi obw'amaanyi bwe mutaategeera wadde n'akatono n'akamu kubanga twatuukanga okukola kati nga n'okwo kwe batadde n'okujja eno ku marediyo ne batwogerera ebyaffe ebyeri ebibadde mu kyalo mutuwa ennugu zonna kati nga bazireeta eno kati abeeno ffe tebaatulabanga tubeera mu kukola ate nga nerediyo tutyayo ejjukira rediyo zaali zagira okubeera ez'amaanyi nyingi ng'oganza kyansi nsobola yeeyo n'osokoberera era nakati siri muntu nnyo wakutambula nti ngende ku station zimbere kati bo ne bajja eno ne batufukuutirira ne bakozesa omukisa ogwo ne batufukuutirira ennyimba zaffe ennyimba zange zikanjogere nganzi ze naleetanga empya ne zijjibwa kuki kumpewo ekyo kyekyakola ki nga kati nze nga simanyi neno wali akufukuutirira oli eri mu kyalo neri batuliko neeno batukoze eki batusazeeyo kati ekibiina of course nekibeera nga tekikyafuna bantu nagezaako nnyo waliwo nelwetwalemera eyo nebitusobera abayimbi banaffe nezituzza nga tetuziraba gundi oyo nga boogedde ne bava ku ekyo ne bagamba ab'amawulire nti bawandiike bwe twegattamu ne Ssebatta ne Walukagga ne tugamba naffe bano kye bakola tusobola okukikola ne twegatta ne tugamba nti tugende tukolereko munnaffe atuwe transport yekka naffe tuzifune nga bano ze bakola ki ze basobola ze bafuna kati bwe twegattamu ne bagenda mu b'amawulire ne bagamba bawandiike ne bawandiika Charles Nalubega tekyalina kibiina ali mu kya Ssebatta ne kibuna wonna bankolako effujjo lingi nnyo olw'ensonga
nsalo eri wabajja omugaati mukama. Aha, kati bwe twali tutandika nalikola erinnya bantimba nga butimbi ne bayola ebisawo byaki bya ssente. Nonsoni wangenda kubuuzabuuza nnyo era producer oljala nnyo okumanya ani atuula mu era Dr. T. Oyo Dr. T era? Naye omusajja. Naye basooka kubibwa mu Afrigo. Eyo oluliko albamu yange yasookera ddala. Neruddamu version gye tuwulira eno longosebwa mu kasiiwuukira. Eno ye yakasiiwuukira. Kale bwe twagendedde okuwumulamu Kongo okyannyonnyola engeri gye baakuzannya ebyobufuzi by'otaategeera. Lanzannya nnyo. Bwe badde eno bwe bakuba ku radio. Ebiseera ebyo radio twali tuzitya. Ng'ogenda ku radio mala nakujambalira ng'agenda ku TV. Olina kubeera smart. N'obyula omumwa. Buli kimu n'obeera nga wonna abamu bayambalanga n'obumyansulo. Agende nga amasa. Ng'amyansanga. Twali tutyayo. Kati nga n'abamawulire. Nabo tebabalaba. Nga tubatya. Nga twagala kunyiza abamawulire. Ate nga yali embeera naye kati bo basobola okufuna access eno ku Google boogera bino biki kati bwe bagenda bakuwandiikako ebintuntu abantu eri babisoma ate bo balowooza kye bawulira ku mpewo oba mu mawulire kyonna bamanyi kituufu era twatuukanga abayimbi bangi nnyo abayimbi no banyiivu lwakuba basirika naye twatuuka ekiseera ng'abantu batulangira ebintu bye bawulidde ku radio nga tokimanye nako n'olinya ku stage ne batulangira eyo ne batumalako audience nebeera nga tekyajjumbira ebyaffe kati nabonaabona nnyo n'ekibiina nalinye nga njalanye ekibiina kyange kubanga natuuka n'ekiseera nenkola wenagambira nti kankite natuuka ekiseera nga nkola nga sikyafuna abantu nga tebajja nga baagala bigundi binene bino ebyebivulu ebyabana abategesi era kye baali baagala kyatuukirira waliwo ne lwenakola ewiiki namba naye nga buli wetugenda nga tewali bantu abantu nga batugamba gwoli mubassebata batugamba oli wassebata ate lwaki oli eno tetukikiza nakikiza nti oli wano oli wassebata oyo batugamba ali wassebata senza oyo bano balabika babbi anti bababa kakati munange kyanemerera netuuka ekiseera nga sina na ssente zinkomyawo wano mu Kampala n'ekibiina na buli kimu era omwami ekikofiira yeyampeereza ssente banga n'opangisaako eyo mu kyalo n'obeerako yo sibeerangako mu kyalo era bigambo by'abana era kirabye era bo abantu bakufiisa ate bw'aba ayagala okufiisa ekintu atemawo ekigambo kinene atemawo ekigambo bo basazi ba bigambo era bo kati balina enkola yaabwe egamba nti abayimbi bwe beegattira tetulina mulimu tulina okusalawo ekigambo ne bakola bwe bati wewava obutakwatagana abo n'abitekisi eyo gye butandikira eyo butakwatagana bwange bwadda nnyo n'abitaxi kati omanyi oluyimba oluyitibwa munfudde emboozi ninganga mu 7 kyenkoze nekyesikoze nali nyimba abo wali kwa abitaxi abitaxi keko bakayita yigo kwagala kukyabasa fama Chance Nalubega agamba kyadayana n'abatanzi big up on yourself we bali kuliza mutima events Sami Mukungu ogamba otya my brother naye we bali nnyo balire ddala kosa muyunga designer we bali nnyo we balire ddala engineer Muyonjo Big Mike at the bouncer ogamba otya baba munyonyo bagamba batya enjona chance naye we bali nnyo we bali Jose Kayemba oli California North Hollywood eri mu America natuliza ku www.cbsfm.ug kale manyi Mutima abadde wano nga njogeza Mutima nanzijukiza nanga Chance mundabire yaddenze
yagaana okunyimbira gwomu kubaamu ekyangirako bwe yali mu street jam e Masaka bamwonoona oyo mutima asiwadda naye kati bamwonoona ajja gwe boonoona nantimba nga tegeraganye nange teyakubira mu kusooka nti saategerako wadde ekintu nekikulu kati oba yategeragana nani sinze simanyi nawulira buwulizi nti bannange e Masaka ekinnuma nnyo naye wagendayo kyampisa bubi nagenda ng'ogenze okolayo okuyimba ate baakula yamala n'ayogera nange neyeetonda naŋŋamba munange biki neŋŋamba kale nja kujja era nali nina gye nkoledde eyo nafuba nnyo okulaba nga nkoze eki omanyize omuntu bwe yeetonda musonyiwa muntu asonyiwa nina n'ekisa kingi nze ndaba bulabi gundi firimu awo nenkaba amaziga nembanga afiiridde eriko ebibonyabonya olaba okabira mubikire wakutukiddemu kati bwe yamala oluvannyuma nankubira nga maze okumugamba nti sigenda kugendayo okwogera nti sigenda kugendayo ntera okwogerera ku Facebook okwo gye siigende kati nankubira neyeetonda nenga kale yeetonze nampeereza kadiposi kati nenva eyo kunankani ku bizinga gye nalikoledde mu babayimba nga mpakuka nembuga neŋŋenda nentuukawo kati ntuukawo Diana ani gundi Spice Diana yali ku stage nembeera awo nenkubira mutima teyayagala kujja kundaba wadde okwogera wadde ki ate nga mpulira Spice Diana be baliko ali mu kuyombera ku stage ebintu ne bitabuka nga kati wano nkolawo ate kati ye yabaddiza abayingira ku lwange yabaddiza esente yabba bafaani bo nalyoka kamubu yabba bafaani baabo ate naleka bitabuse n'okutabuka bwe byakoma tebyeyongerayo kati bafaani bange bamusasula ku lwange era baalimu teyabaddiza kati ate lwaki muddiza oli muyaaye siri muyaaye ate obwo mubanjaki ani amulabyeko bakayita ani amulabyeko ye Chance Nalubega Oshambada 1991 muzana wa Kabaka manya ndoza Kabaka wedde yawo Lutereo gwa onoddamu ochankuda kale ampuliriza Kyabasa Famakato kyali ne banafa ba Gladiator Gin ne bwoba onyweddemu ng'olowooza kyakunywamu lowooza ku Gladiator Gin mukwano gwange so nga ate ne bannaffe aba Airtel yengula kutegeeza mukwano gwange nti genda weefuna esimu 4G smartphone faaniwo mufaanaganya obunnya ku matama nebbina kyakabi kale Chance Nalubega nebuunya mbeerawo ne neebuuza lwaki tokyayagala kufuluma music mupya? Is it because tokyalina bantu bakutegeera baproducer baliwo tobategeera oba endongo yatabuka tokyayagala kwetaba mu kavuyo ako? Nfulumya era nga wagezeko ku YouTube channel yange ennyimba zonna zisangayo empya nga nnungi ate zisinga neziri lwakuba nti tezikubiddwa kuki ke kali akatwa ke bagambye abasajja ke bakuba kakyakulondoola kati ate ekiseera ne kituuka ebintu ne bikyuka nga ne bikyukirayo oba 2006 awo 2005 ne tubeera nga ebintu bizibu bitya nga okukuba abayimbi ne bawera bayitire competition neyeeyongera kati ffe abaalimu akatwa ne batufiisiza ddala ennyimba zaffe nga tezikubwa nembeeranga nti sireeta sikyali mu field amanyi abantu balina gundi eyo eya kyebawulidde ku mpewo balowooza kyekikola ki
kyekiriko eyo yendowooza y'abannayuganda kyebawulira ku TV oba ku radio kyekyo naye ng'abayimbi bangi abalungi abatawulirwako ennyimba zaabwe nga teziwulirwako naye nga basinga n'abawulirwawulirwa bayitirivu naye lwakuba nti bawulira kati nze YouTube channel yange kati Katonda yayambaawo ate kuvanyibo awabeera ekibi ate wajjawo ekirungi kati laba Katonda bwatuleetera intaneti ne tutandika okubitegeera YouTube by the way nze YouTube yange nakagikulawo nali sibitegeera bali babadda ne badda ne mukati ne beewogoma nga balya sente naye nagigulawo ndoza na mu COVID nze YouTube yange kati nensobola okufuna omukisa oguteekako ennyimba zange ezitawulirwanga ne muyiwa okwo kati oli bw'aba yeetaaga music wange omukadde omupya wali ku YouTube nina ne lwe naakafulumya olwa Christmas lubadde lukulwako wano ku BBS gundi katusanyuke ku lunaku olukulu lugatta amadiini gonna teruliiko mbuki oluyimbo baluyita lunaku lukulu nalufulumya this year. Yes. Awo badde okyali oli musanyufu n'omutindo gw'endongo ya Uganda ddala n'abaana abamerusa abapya kati waliwo akayimba akaliko wereeta mama ono wange beekube olete ne taata ono wange beekube nze wali tokawuliranga semane sinakawulira naye kaoyimbyeko wano sikalungi kalabika sikalungi kati oli musanyufu n'omutindo gw'endongo levo gye tuliko ezimu nnungi ezimu si nnungi kati abayimbi balina okuzimba eggwanga okitegeera kuba basomesa abazimba eggwanga kati ng'ogyeko ekyo abavubuka be basinga obuzibu wano mu nsi yonna era abavubuka be beetaaga okubuulirirwa kati ate abavubuka bawulirira nnyo mu kuyita mu music kati abayimba bwe batazimba abavubuka kuyimba ebintu ebizimba ensi ekoze eki bateteina ennyimba ziba tezirina mulamwa netwaba na mulamwa naye osanga omuvubuka ku kabodaboda omusanga n'obuvu mu matu omusanga asobola okugaana okuwuliriza muzadde we kyamugamba n'awulira message eri mu luyimba n'agamba kyekyo olaba n'omuyimbi wange akiyimbyeko olaba muyimbi akiyimbye n'akikola ekyo kitegeeza okulungamya kulina kuyitira mu music kusomesa kulina kuyitira omwo buterevu kuyitiramu era abantu bakitwala nti kyekyo nga bwe bawulirira ku mpewo nti ekiyise ku mpewo kyekituufu era ne music bwali kati abavubuka nze kyembakubiriza kwe kufuba okulaba nga baleeta ebintu ebizimba bavubuka bannaabo. Yes. Waliwo omuze ennaku zino guliwo nga sina kutuusa kugyembadde njagala n'okubuuza ennyo kuba kinsiiwa nakyo kinsiiwa waliwo omuze oguliwo ennaku zino nti abavubuka mbi nnyo mulembe guno nja kubuuza oba ne mu mulembe gwe wabirabako ebiseera ebyo oba byalinga bingi ojja kusanga nga maneja w'omuyimbi ate yebbaawo osange nga chance tugeze oliesa oluyimba ku radio owoku radio dictator Mark gwosanzeewo naggansa okundabemu si mu ssente ndabamu mu ngeri yaffe nsanyusaamu nange omwana nabitwala ku TV nayo ne bamugamba abasanyuseemuko promota naye n'atega engalo bafanzi nabo ne bategenga byaliwo ne ku mulembe gwamu kuba kuguno bingi ku mulembe gwaffe ba presenta bateganga nyonga era bamwagala nze presenta gwenagwa naye mukwala twali twakola edda mwera badde outside eri mukayimbira nga ndaba nange nga nze ndikaza nkunyoomyo nnyo ate ye nga w'amaanyi nga tonnafuna muntu omanyi kitolina kiddako nga ndi awo
kati era twali tweraba dda nga twekola ki mwekwasaganya dda naye nga nze siri endiko kati nenzijja ate Katonda nava omukisa nenkola erinnya nimwe omukwano gwammwe ne gukulira ddala ne tulyoka tugwa mu mukwano naye nga twali tweraba naye nga wekiri abantu abamu bakikozesa n'emirimu emirala si mu rediyo zokka oba tvs naye walala gyogenda obisaaza bibeerayo naye kati era kasita olina kubeera ne music ate abawala bakigwamu nnyo kubanga namuyiyiza oluyimba bitandikira eyo naye oluusi nayenakyayagala producer wuyo akati ekizibu ekiri wano nti tetuli profession bagundisi bali profession abavaayo okubeera nga bamanager asooka kubeera mukwano gwo n'omutumaatuma awo obuntu ogerulaba siddimu gimutumya agireeta mangu noga waayo bamaneja tobusobole asooka kubeera mukwano gwo yabeera manager wo nomufuula manager oluusi muganda wo kati waliyo nti ofiisi yino erimu bamanager abo oyagala manager osogera n'olondayo manager ogendayo n'oganjagala manager n'omusasula najja nata ebya music ebyawano tebinakulaawo n'olumba egenderaawo ennaku zino kya tabbo omwana agenda okutuuka okufulumya oluyimba ng'abonyeewe bambi ate kati kibi nnyo kale ayo tuveeyo lindako kati ffe twalina omukisa nze nalina omukisa nafulumya ennyimba nga bayimbi si bangi nnyo nga kati nze music owange bamunonanga nagyenkoledde bandawusi najja mu studio mu dream studio wakasiwukira namuteega nze nsooka okumukuba ku radio yaffe nze nsooka kati bwe bati kati nze saalina nnyo ebyo ebintu ebyo byakugamba mbu kanjagala ono asobole okunkuba ku radio ebyo nze saabirina music bamuteeganga na mu studio kati naye kankubuuza kati ku mulembe guno abaana tebakwetega ab'omulembe guno nga bansanzeewo enze nsekati nze ondaba nze nakulira mu maka nga sitambula ne bakusanga wali ku neiba mbozanya ku neiba kiboko janze omuntu wakwagala tomubula bwe ntyo bwe nakula nakati mbeera mu kikomera fuluma mu kikomera kyange nga ngenda ku show mbeera mu mmoroka nva mu mmoroka ngenda ku stage va ku stage nga mu mmoroka yange nga nsimbula nga nyiga ne banneiba tebamala emyaka tebanda kati bakwanako buleetera obuzibu bwekati buzibu bwobwere buzibu bwobwereetera ate sereetera buzibu olw'ensonga kati omuntu atansemberedde nyiza mwagala nti ate nze sibeera nagwesaagala tobeera nomuntu nakimwagala wamwagala sibirina era nasaba Katonda ayi Katonda wange onyambe anti nze naliko mulokole waffe tuli basiraamu naye ate maama wange mulokole waliko mulokole nalokokako kati nensaba Katonda nga sinafuna nalinnya Katonda wange nsimbi nfune ensimbi nemekwebaka na musajja mbu kubanga njagala ssente oba nina kyemwagala ate nakinkolera mu bwange kati nze mbeera n'omuntu nga mwagala ebyaddala gwosima n'omwokya nayokko nga naye ndaze nti anjagaayo sente nga ndaze nti anjagala si byakumalagala nanti yaleeta omukwano omukwano gubeeramu era sente alina okuleeta omukwano nangulira obulabo nampa ku sente kaakati nange naawe n'olyoka oteguka bwe nteguka bwe mba ntambudde nemugulirayo ku saati ate si byakugabagaba like that mbadde mmanyi ogiragira n'osima bambi tuwangadde tukuti miliyoni obe nemukwata ebivulu nga bina nomugawaayo bitwale bisolooze nga yabyetegekede gwe nojja buzibu kati ate nze gwenina simutegese tasobola nekekubula kujjako ngaomuwadde waliwo ngaali mu kizibu nze anyway nsobola okuyamba omuntu ng'ali mu kizibu ali mu kizibu nenjiwawo omanyi nze njagala musajja ddala saagala bano boyagalika
kulebeeta njagala omusajja ddala nga yeeyisanga omusajja era akola ebiyiso ng'akuteekamu omuntu omusajja nange bwe mbanga nga tukwatagana tuganga tukolagana so si kunyunyunta saagala bakuuzi nirana oluyimba njagala musajja ddala kwerulyoko ku YouTube kale otugenda kujja awo tuveeyo Chance, you are eyavuddeyo negamba abayimbi mwenna mufune tiini zino mena gosasulira omusolo gwammwe mwoyo bamu kubadde balyazaamaanyi eggwanga lino nga musolooza kinene naye nga temulina bwe muzza mu ggwanika lya ggwanga tetulina bwe tubajjirako yadda omusolo n'ogumu bange kati buli omu kikuleme okufuna tiini eyo kasita bakukwatako bati ng'okola ebintu nga bivaamu ssente tosoloozebwa komera bantu bakambwe gavumenti teri feya kikyati kubanga olaba abayimbi abo abalina copyright law mu nsi ezo ezirina copyright law era ng'eteekebwamu amaanyi amanyi wana amateeka gafuluma naye ng'ate tegateekebwa mu nkola ekitegeera naye ensi endala zirina copyright law zategekera abayimbi baabwe at first ne babeera nga bafunamu mu kintu kye bakola era basasula bulungi omusolo nga tewaliwo nakukayana kati abayimbi abo bagagga wano twali muyimbi mugagga nga bali bagagga nnyo nga okumanya bagagga nga akawunti zaabwe ziriko ssente nga basobola n'okuwola gavumenti zaabwe bino gavumenti byekola mbu egende yeewola China nga yeewola ku muyimbi omuyimbi awoze eggwanga kati wano omuyimbi ki alina sente tewali kabeereko enzo abantu basirize ne ssente kabeerani enzo olaba omugenzi oyo moze banyumiza nga ng'akyaliwo banyumiza nti bo bagenda mu nsi ez'enjawulo ne bakyalira bannaabwe naye baatya okuleeta bannaabwe abo nga baagala bajje babakyalire wano ab'ensi endala abayimbi ab'amaanyi ng'olujja lujjudde emmotoka nga 30 zonna nga nnungi nga za muyimbi omu ebizimbe ebiki nga bye balina nga bo baswala bw'aleeta omuyimbi yenna ajja akyale wano eri ku kakalina gundi ke yabazimbi nga baswala era tebakyazaako muyimbi lwekyo nga baavu naye nga ffe wano tulaba bagagga abantu kati gavumenti kyengamba kyeyali sosokola kwe kututegeka wano omuntu akyasobola n'okutimba omuyimbi nga tamusasudde tayogedde naye ng'asolooza ku bantu ensimbi ne bagenda bakukkuluma ne bakuba n'amasasi ebyo byonna tebana kubitereeza gavumenti esooka ebiyingiremu ebyo esooka etereeze n'abo bonna abo abasajja baayo nze mbayita basajja baayo kubanga ne bwe twali mu covid-1 babawa obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ffe ababonaabona n'egundi ne batatuwa ne Nabbanja bwe yagamba mbu bagenda kuwa ssente ne batugamba twewandiise ng'abayimbi kumbe twewandiisa kutumma ssente butatukombya wadde ekikumi twasula tuwandiika bannaffe twasula tutunula tuli mu kuwandiika gundi endagamutuyo ebiki byonna ne tubiweerezayo tetwafuna wadde ekikumi omuyimbi teyafuna wadde ekikumi okujjako eyafuna nga yakifunireyo ku kyalo kyabwe nga singa omuyimbi kale tusosolebwa nnyo twasosola tebanna batukolerawo omuntu obaako ab'obutale babasolooza omusolo nga babakolera obutale bwabwe babuzimba balina okusasula abatakisi babajjako omusolo babakolera enguudo balina parks wepakinga abo bwekituufu basasula soka okwatemu awo katono chance nalo owa takisi olwomujjako omusolo gwe guyamba okuzimba amalwaliro okuteekayo amalagala okukola enguudo ebyo byonna bye bakola nawe omuyimbi obyenyumizaamu obikozesa byonna siganyi ekyokubiri bizinensi bwe batekola kati nga bwogenda mu bakyali bange wali ab'embaawo eki mundeeba
agenda okulaba omusolo gavumenti emusaba mungi agenda okulaba sente tezivaayo ngiyo bizinesi agivaamu agagangereko omusipeeya kati biruzi kuyimba lwaki temukuvaamu noga eyo bizinesi era kati ekyakola kekalimu kati gavumenti eyeriwo okulemesa bizinesi zaffe tuziveemu bateekerateekera erina okututeekerateekera gavumenti efunemu nga naffe tufunamu okitegeera so tutuganye nze sigaana kusasula musolo naye nze kyeŋŋamba gavumenti esooke tuteekereteekere naffe wetufunira jjukira nti ennyimba zaffe tuzireeta wano n'ogenda mu studio n'okola vidiyo n'ojja n'olugaba bugabi n'ojja ne rediyo nezigaana n'oddukuba n'otafunamu ne lubeeraawo n'olweterekera mu kaba n'okuyimba n'ogenda n'oluyimbira awamu obwereere osabye oyimbe kati bano bategeka ebivulu ne bategeka bamala gategeka tewaliwo nkola yonna tosobola omuyimbi nga tasobola kugenda na stopping ekivulu wano bannanze sisaakoze eki sibimanyi sigenda kubeerawo mu stopping ekivulu ekyo bagenda kubba abantu omuyimbi nga tasobola kukola ekyo ku stopping ekivulu kati gavumenti lwaki ebenzijako omusomo esooke tukolere enkola entuufu ennuŋŋamu mu kintu kyaffe kyetweyiiza kyetwefunira tutegekere bulungi okitegeera gavumenti eyingira mu kintu kyammwe kyemweyiiza nekireetamu olugezigezi ereeta olugezigezi ate nga yo terina kyetukoledde nze kyeŋŋamba tuli gundi nnyo okusasula omusolo naye basooke batutereereze enfuna yaffe naffe gavumenti eggwanga lyaffe lifunemu nga naffe tufunamu nga tuli basanyufu naye kati kubuukira obubuukiza akatandaalo si kirungi kukama nte etaweereddwa ki biwata ekyo si kirungi gavumenti terina kubeera nga etukamula bukamu chance ebiwata nze ngamba gavumenti egezezaako okuwa ente ebiwata etya ewadde ekiriwa bwe bakulanga ku mwalo kasensero kuyita mu luguudo gavumenti bwe yasolozaako ssente neekola n'otuuka bulungi gy'ogenze n'ojjayo ssente bulungi n'okola ebbanga lyonna lyokoledde nga tosasula wano mu kalimu kano nze kweŋŋamba ngamba ng'ogenda okuyimba akalimu kaako kennyini ogenda okuyimba bakubuukiriza oyita mu kkubo lyakozesebwamusolo nkugambye nti oba obutale oba basolooza obutale bazimbira obutale tegedde nange kyeŋŋamba batusooke batuzimbire olugundi lwaffe tube nga tufuna kati ng'ogyeko ekyo oyagala gavumenti etandikire ku ki etandikire kuteeka egundi mu copyright law amaanyi eriwo amaanyi likole si bye bino ebyokugamba mulekeraawo obuveera mulekeraawo okozesa obuveera ate nga factories ziri wali ziri mu bukola distributinga okitegeera nebikomaawo bateremu amaanyi tubeere nga omuyimbi bw'oleeta oluyimba lwo buli alukwatako ng'ofunako ewakiri ekinusu okitegeera ng'ofunako ekinusu gundi batereereze nga bano abasajja tebatutimbya byokumala gamanyira omulimu gwaffe omu kwabo ba legends abagenda eggulu mwine ekibiina kyammwe kyemwali mukozaawo ekyaba legends mwalimu gwe era kikyaliwo kirimu ali nani kirimu ba legends bonna anti buli omu legend buli omu agamba legend abantu bo bamanya legend kale bwe mwagenda eggulu ebyo lwaki temwabiraizinga biriwa ebyo byobadde oyogerako wano lwaki temwabyogera n'abaloopa ewa genosali musale nga bakanudde amaaso bonna bwe bali abitex gundi ani ono gundi ani bonna balamu oyo yabadde asalira abantu ssente oyo bonna baliwaawo nenyimirira neŋŋamba jeno abantu bano batonoonedde omulimu nga bakulaba nga bandaba bwe bati oyo balunywa n'asituka n'agamba tugenda kutereeza ssebo ow'ekitiibwa mu buwombeefu obw'amaanyi ow'ekitalo ssebo ow'ekitiibwa ne tebatereeza nkodde nakumuna
n'abaloopa nabo bakyogera owa Jerusalem. Nensabira negundi nensaba n'okusanza ekyantwala eggulu bintu byalinga 3 nensaba nejjeno batute tukole batute tukole. Abantu balina ennaku, balina ebizibu, balina bibatudde ku bwongo. Ffe omulimu gwaffe gwe tukola ogw'okubazza engulu, okubazzaza, kubuzaabuza ku birowoozo, era nga bwe mbyogera bwe nti bwe nabyogera, okubazzaza ebirowoozo, okubateeka mu mbeera abantu banaagwa n'eddalu, omutuganye okugukola. Ow'ekitiibwa gwe mulimu gwaffe mpuleke tukole. Era ne mugana omugamba nti olaba mwe mwabeeranga mu ntalo wabalangira babeeranga mu ntalo ne babuka emirambo banaabo ne bafa ne bakola ki ne badda wali naye tebazirisa ne bamala ne beezazza engulu n'okuyimba ne bakuba engalo ekibonge simanyi biki muliro biki ne beezazzaamu amaanyi. Kati ebiseera ebyo era kyekyali ku bantu ku nsi yonna ensi yaffe ne bazina ne bazazzaamu amaanyi ezo zonna zimwa jeno. Ekirala nali nsaba ettaka kyansi katutyawo nyini kadde ogiwuliremu eyo ni message gyeraga emukumuyimba sound ekyalimu endo nga akyagirina baaba. Era tugenda kubanga tufuna contacts ze nga bisobola kubanga tumufuna abana aba bamwetaaze ove kubabbi abadde bakuze eno neeri manyi bababbiramu abantu bababbiramu bantu so katugenda kujjaawo bawe amasimu ko basobola kubanga bakufunira waliwo yali enyimba ze zisinga true story weeyimbako nnyo era n'obulamu bwa bulijjo muoyita bw'obeera omuyiiya situation gy'oyitamu n'ebyolaba ku bakwano bo ebiriwo era by'oyimbako. Ekyenjawulo nti gwe weewandiikira yes tebakuteekeramu peeni ya muntu amandooza sindi kyava ayita abayimbi b'ennaku zino baddami mbu buddami buli awo buddole bakawandikira wandikira kaka kati genda oyimbe nekayimba kakakoma nekaka kati mmaze ati enlulala kati obuzibu obuli butewandiikira kale ekyo kyava eri Katonda si buli omu kyalina okuwewandiikira. Abasinga tebewandiikira naye ekirimu omukisa nti bw'oba weewandiikira tosobola kugira omutwe gubeera gugwo gwogulina olowooza namangu olowooza owandiika ebikulu naye kati ono omuntu kasita awandiikirwa oyo amuwandiikira ennyimba ne zitunda kasita afa naye wakoma wakyafa kasita ava mu nsi okufa kubeerawo kasita ava mu nsi Katonda kati nkweko example omumbejja nmuva nnungi ne Winnie Munyenga eyali abawandiikira yali muvubuka wa mu Eagles nga akuba kivuga muki mugundi ono yali akuba obuti simanyi naye nga yali mu Eagles twamuziika n'omuziika ennyimba zaali nnungi entambula y'ennyimba buli kimu kyonna kyonna era ne zitunda naye era kasita olwava mu nsi bwati twamuziika eyo nkyaggwe nabo kati okuddamu okunoonya omuntu ayiya ennyimba ennungi nga zitunda mu sitayire n'ekutunda jjukire olubadde n'eno sitayire yo nga bantu bagimanyi kati ate ojja kufuna mulala nga sitayire ndala nnyo nakujje ku mulamu oyo tandika kuyimba birala kana si ye muyimbi waffe kati abo amuwandiikira atera okumuwandiikira ennyimba ne zitunda Katonda n'amugya mu nsi bambi naye Katonda abanga atutta ababiri afuna obuzibu bunene nnyo naye asobola ofuna omukisa nafuna omulala. Kale ekyansobadde wali mu ddakiika ntutubulayo eddakiika 4 tumalirize awe twagendedde okuwummulamu ng'ogamba wasaba ebintu 3 ekisooka bapromota bano ababalanga baani abakola kyabo n'obaloopa n'osaba ettaka nebaloopa naye tebakolawo tebali kye baabakola kyalibooli nnyo naye baliterezezza omulimu kati ettaka wali osaba lyaki ettaka
nali nsaba omanyi buli lwe twafiirwanga omuntu ku gundi okwo ku National Theatre tugenda okusula mu gundi nga abayimbi baleeta ekiteeso ti oba twesonde oba tunakola tutya tufune ettaka eryaffe ng'abayimbi nga lyaffe ni bayimbi nga abagadde alama tinze banteekanga wali ettaka ly'abayimbi waliwo abantu abayimbi bangi abatagala nakubazza eyo mu Kyannamukaaga basezi oba mukiibwe sigambye nti Kyannamukaaga naye mukyalo babeerayo abagundi nga kati amuyimbi bwajja kuno ku kibuga natandika okuyimba afuna famire empya afuna baki eri abamu tebadda nayo tebagendagendayo tebaziika kati aba takyalinayo gundi kakwate ennyonnyo bakolera ekyalo kyammwe batukolera babaziisaawo bamukungubagiraawo nga nakifukana kyabulamuzi nga bajja ne bagamba nti Kafeero bamuziika kati ogenda n'otunuulira basudde gye bamuziika basudde yali tayagala natumizaawo Bubondo naye eyo olwamuteekayo bwe tutipa ebyo ne biggwa naye twateesa nti tufune ettaka lyaffe tuliteekako omusirikale ne liyonjebwanga teekako ekikomi bayimbi bonna lyali ly'aba legends kati alimpa bwafa alimpa lusuku lwa Semini tanafuuka legend kati abakufiira awo ate nga kati bw'aba alaamye nti nno bamuteeke wali ttaka ly'abayimbi ate nga lyaba legend alimpa kati alimpa tamanyikiddwa amanyikiddwa naye si legend tanaweza myaka alina kumala legend bujja na myaka nedda si myaka omuntu kasita abeera ng'akoze ebikulu amanyikiddwa naweza mugundi emyaka ng'esatu kwetoyinza negundi shiba kati legend bw'aba alina byakozeewo embeera legend ngamba abeeramu nnyo otya ngambeera mba legend ate otoba legend ani akumanyi chance abantu balagire we bayinza okufuna basobola okukwatagana naawe bakwetaaze ne YouTube gibalagire kansooke nsaasire abantu baloodi baffe nze mbayita baloodi baffe kubanga omuntu akuwa sente abeera muloodi kasooke nkubagize nsaasire abaloodi baffe baafwa mu kivulo ekyaliwo ku 31 yali accidenti kyajja bwe kityo tusonyiwe ate tubasaasira nnyo era tulumwa nnyo kubanga be bawagizi baffe kakati ennyimba zange ozisanga ku YouTube weri YouTube channel yange Chance Nalubega eriko akadole ka music waggulu osanga buli kayimba kadole kuliko kabantu ka music Chance Nalubega ye channel empya ne luno lwowulidde wano luno lukulu balita lukulu zonna kweziri banange mujje mu mpagisitire nange mbeste banange nno tasooke n'ekino kiyiseewo abaana ba Buganda mulina okuyiga oba tunafunaani atuyigiriza oludikya ate lwaki anti nayo kalica twayogeranga oludikya nalwo nga tusobola okubabuzaabuza ne twogera ebyaffe nga tebabitegeera ate kati babuzaabuzanga baani era bebuzabuzanga ne boogera ebintu byabwe nga balowooza mbu bamanyi nnyo Oluganda nga tebabafuna okitegeera mu luli olwebuziba waliwo Oluganda olwebuziba baluta lwebuziba olwo lutandika okuyigirizibwa abantu n'oludikya eyo yogundi yonna byonna twava ddanga byonna biri mu gundi mu Buganda tulina okuyiga okubabuzaabuza olwo tuteezaaki kati edda babuzaabuza abazadde ne munyumya abazadde nga tebategeera bye munyumya byagenda ka boyfriend kakusange kakuyise wali mu kiti owaayo nansasitamba gesitenda wali mu kiti sitiisi samu sitiimu wakulisitinze
era ng'obabuzabuza kale banaye mumpagire bannange nsabira nnyo Ssaabasajja Kabaka wange mwagala nnyo Obuganda bonna Katonda amuwangaze Ssaabasajja Kabaayi Kajjambo kale webali nnyo webalire ddala CBS FM.